Olunaku olwaleero abakristu bakedde kweyiwako ekereziya ez'enjawulo okwetooloola eggwanga okujjukira olunaku lw'abajulizi. Olw'omuwendo gw'abantu okuba omungi e Wakiso ku kigo kya St. Jude bategese emmisa ez'enjawulo abantu bonna okusobola okwetaba mu kusaba nga tebeetuumye okusobola okuteeka mu nkola ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu okutangira ekirwadde kya Ebola. Mu mmisa ez'enjawulo ezisomeddwa abantu bajjumbidde okusaba kuno nga n'abaana b'amasomero olunaku tebalutumidde mwana. Ng'abuulira akulembeddemu ekitambiro kya mmisa Father Noah Serunjogi asabye abantu okutambulira mu bigere by'abajulizi nga balemera ku mazima, obuvumu, mpozi n'okukkiririza mu ekyo kye bamanyi nti kye kituufu. They are strong, but they are very focused. For now, they are never Ngalashi, Ngalashi, Ngalaga, I am not saying that also not for brother in Ngalaga. Not that Savata, the Zemo, that will not for Juliani. Ono agambye nti okubeera omujulizi tekikwetaagisa kuwaayo obulamu bw'okuttibwa ng'abajulizi bwe baakola, wabula okubeera abajulizi nga bakola ebikolwa ebiweesa Katonda ekitiibwa omuli okwagalana, okutambulira ku mazima n'ebirala. To the shady bone wall, others became friends, they called them Ono asabye abakristu okukitwala nti buli omu gy'asabidde olwaleero yeebadde Namugongo we era bakkirize nti n'essaala zaabwe ziwuliddwa kubanga bye bayitamu abajulizi bye bimu nabo bye bayitamu. Tewali na kimu kyabajja kwani okristu. Tewali na kimu kyabaleetera muli mu mutima gwabwe kulowooza nga babikole ki bisabiveeko. Kale olwaleero nga tuserebrating olunaku luno olw'abajulizi ba Uganda noba tubaleetera message. They know what we are going through. Bamanyi embeera ze tuyitamu, bamanyi byonna. They know it all. Kubanga babaddeko mu biseera byetukola ki tetulimu. Tewali kye tuyitamu kye batambula ki kibasaayira. Kama kitaati abantu sabantu balina gye tuli tusobola olunaku luno okukola ki n'okukkiriza with all our faith nti kye tunaasaba Mukama through the Uganda Matters Mukama taleme okukola taleme kukituwa. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.